akalulu kali akaggwa bamukwata ne bamuvuga ne bamutwalawa ewaka. Nakuwa obulaguzi bwange ne nkugamba okulonda nga kuwedde wagenda bbaawo akasiriikiriro naye Kyagulanyi agenda kubula ku bantu nga tebategeera wa waali. Naye ate teyasoose kubulira, yasse kudda waka ye ng'omuntu. Ate teyabuze kati alabikako bamanyi waali. Anti obwo bwe bulaguzi bwe nnali nkuwa. Obulaguzi obwange bundaga nti Bobi Wine ajja kuwangula obwa pulezidenti naye ayinza obutalangirirwa. Kati awangula tate n'atalangirirwa. Anti nze nkubuulidde, nze nkulaga sikubuulira ekyo kindi, sikubuulira kyenjagala, nkubuulira bulaguzi bwange kuba nze ndi mulaguzi. Kyagulanyi agenda kubobbyamuko ku gavumenti omuntu anoonyezebwe naye nga talabika okusinziira ku ekyo kyendaba. Ne mulimu ababaka abamu abatagenda kudda. Owaakira yaani ono Waakira? Ssemujju Nganda. Ssemujju Nganda. Ssemujju yakomyewo. Era n'owakana nnyo n'oŋŋamba tekisoboka Haaji. Ssemujju tasobola butadda. Nakoona ku Lutamaguzi. Owe Nakaseke. Gwe n'owakana nnyo n'oŋŋamba Haaji tekisoboka, Lutamaguzi tasobola butadda. Lutamaguzi owe NUP. Yes. Byengenda okugamba bannange ojja kulowooza nti ndi mulaguzi. Wayogera ku Erias Lukwago nti ayinza obutadda. Tewatubulya nti ani agenda okuwangula. Naye wagamba nti Erias Lukwago ayinza obutakomawo. Erias Lukwago ayinza obutadda. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku Saazi ow'Eggomba member Parliament wa East. Teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi yawangulu. Sijja kulya musaayi gw'Abannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Geoffrey Mayanja gegange kwemboozi mu UG webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Ndi wano ne Haji Musa Jafari gwendi naye olunaku olwaleero tuzze twogere buli lwondaba nga ntudde naye wabawo ensonga ebendeese. Wetujjira olunaku olwaleero nga eggwanga ligenda mu maaso n'okuba nga balangirira bammeeya ne bakansala baabwe ku bifo ebyenjawulo ne bakiyamani ba LC5 mu bitundu ebyenjawulo, era nga wetujjidde ng'omukulu Lord Mayor Erias Lukwago alabika nga bakyamuleebezaako, ate nga omukulu Balimwezo alabika nga yakyabasukulumyeko, ate mu bitundu ebyenjawulo ebirala e Masaka City omukyala Namayanja aye amaze dda okulangirirwa n'abalala mu bitundu ebyenjawulo bamaze dda okulangirirwa. Soko nzikirize Haji akubuuzeeko. Haji nsanyusa okulaba ssebo. Waawe nange nsanyusa okulabako mu lubiri wano. Ssebo. Bantu ba Katonda mwenna mbalamusaako n'ekiramusa ekigamba nti bweza bwa mukasa. Gwampulidde ogamba bwa mukasa. Bwogamba nti bweza akuddamu agamba bwa mukasa. Oba nnyinza okulamusa n'ekiramusa ekigamba nti bweza mirembe ng'oddamu mirembe bweza. Ekyo kye kiramuso ekigatta ffe ab'enzikiriza ey'obuwangwa naki n'ennono. Ssebo. Ssebo. Kale so abantu basiima. Abantu basiimira ddala naddala ebyo by'ozosomesa. Era ntera mu kuyitako nnyo mu comments omwo. Nendaba obaoli abantu babwogedde abamu bajja mu inbox yange ga nti Geoffrey we bali kuleeta Haji asomesa bulungi nnyo. Ddala bonna abantu b'Ebulaayi eyo bakwagadde nnyo. Abantu b'Ebulaayi, Amerika, Bongereza, Canada, Germany ne bannaffe abali mu kyendolo kya Buwalabu. Abantu abamu wano mu Uganda balowooza nti omuntu bw'alinnya ennyonyi n'agenda anti kiba kiwedde aba agenza okyusa obulamu. Kituufu oba ogenze Bulaaya kulaba nga okyusa obuki, naye waliwo ensonga oluusi ezirondoola abaana nga bali eyo nga kituufu ebintu yasooka n'atandika ne bitambula bulungi ate ebintu ne bimugootaanako. Wali abamu n'atuukayo ne bigootaanira ddala. Kati kisinziira kyova olaba abantu abasinga obungi bakugamba genda omale osiibulako ewammwe. Bannange ebitalabika gyebiri. Gyebiri bye bitalabika ebyo ate bye bifuga ffe abalabika eno. Bye bitufuga. Ssebo. So abantu basiima okusomesa kw'osomesa. Naye nga tutandika njagala kubuza ekibuuzo kimu Haji. Byoyogera obijjawa? Anti ndi mulaguzi nasamira gana amasabo olowooza twazimba gakunyumisa. Mulimu obuyinza bwamu luno olubiri lwa Bwakabaka. Mulimu obuyinza era ndi mulaguzi.
okitegedde bulungi. Twali wano mu Desemba w'omwaka oguwedde n'oyogera ebigambo n'ogamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuwangula akalulu naye wagamba tajja kulangirirwa oba ayinza obutalangirirwa kubanga statements ezo bbiri ziyinza okuba za njawulo ziwulika nga ezifaanagana ezaawukanamu wagamba ayinza obutalangirirwa nakugamba ajja wangula akalulu naye ayinza obutalangirirwa bwento bwe nakifulumya kati ki ekiriwo ku gurawundi. Nze njagala okkirize nti ndi mulaguzi ate nsobola okukyusa. Bw'oba obadde ogenda kufa mwaka gujja nsobola okukulengera nga mwaka ogujja tojja kugumalako. Kati kiri gy'oli okuŋŋamba Haji tukoze tutya. Waliyo abantu abamu nga babatega obubenje. Abantu bangi nnyo bafiira eyo malwaliro emulago naye nga ebibasse birala. Kati nze nsobola okukyusa. Wakola statement eyo n'obakebera by'ogattirizaako awo wagamba nti onaki wagattako awo. Nagamba mulimu n'ababaka abamu abatagenda kudanga bamaanyi. Ng'oggyeko ekyababaka n'ekyababaka tujjaawo. N'ekyababaka nakyo kugamba. Era mbadde ndi wano nga ngamba naye omusajja ono oba bye namulagula oba abijjukira. Olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu ali Masaka. Era vibe ogirabye wadde newankubadde afunye okusomezebwa wano nawali wayitiddeawo ekyengera awo bagezezaako okumutayiza wano nawali wano nawali naye obungi bw'abantu ekyengera okuyita ekyengera awo okuyita mpigi yonna agenza abantu nga bayitirivu nnyo so we togera essaawa zino ayingidde Masaka. Abantu balabye obuyitirivu bwabwe simanyi oba obadde ogoberera. Mbadde ngobererako obwolumu esebo mbalabye nga bangi. Kyagulanyi obuwagizi abulina mu bantu. Kati bwe tulaba of course abali mu campaign essaawa zino abakampaininga abagala ekyobukulembeze bw'eggwanga bali 8 naye essaawa zino bwe tubala abantu babiri tubala Mwami Museveni ne Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nga ggwe njagala ombuulire singa tunatutuusa okulonda ennaku z'omwezi 15 mu mwezi ogujja ogwa January ebintu osuubira binaabeera bitya obisuubira kubeera otya bitya kaakati ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga nze ng'omusajja omulaguzi obulaguzi obwange bundaga nti Bobi Wine ajja kuwangula obwa pulezidenti naye ayinza obutalangirirwa. Kati awangula tate n'atalangirirwa. Anti nze nkubuulidde nze nkulaga sikubuulira ekyo sikubuulira kyenjagala nkubuulira bulaguzi bwange kuba nze ndi mulaguzi nkubuulira ekyo ekigenda okubaawo ajja kuwangula naye ayinza obutalangirirwa era ekyo kiyinza okwefuulamu ekibadde ekyagundi ne kidda ewagundi. Okitegedde bulungi? Bwekiri sagala ku bantu mbabuulira ebyo byebaagala kuwulira nkubuulira ekyo kyembandabye kuba nze ndi musajja muki ndi musajja mulaguzi nkubuulira ekyo nze Geoffrey ne bw'oba ogenda kufa omwaka ogujja nsobola okugamba nti omwaka ogujja togusukka. Saagala nkugambe nti nno omwezi guno togusukka oba nti ogenda kuweza emyaka 2 maaso ng'ate ogenda mmala 10 nkugamba nti mu myaka bwe giti obulamu bw'ensi togenda ajja kuwangula naye ayinza obutalangirirwa. Olabe ng'ekibadde ekikye ate bakirangiridde mwene ewalala. Bwe kityo bwe kiri obulaguzi bwange bwe buŋŋamba. Essebo kyekyo naye nga obuwagizi abulina. Essebo bwe kityo bwe kiri. Kakati bw'atalangirirwa kyekiyinza okuddako awo. Bw'atalangirirwa ensi eyinza okufunamu kenjegoyego. Bantu bajja sooka basirikemu naye ndabamuko Kyagulanyi okubanga ajja nnoonyezebwamukko okusinziira ku bulaguzi nga wembukola ki kubanga waliwo kye bagamba nti amaze okulonda bamuzze ewaka bamukuumire awo kyemuyita bwe kijja okubeera kati si kubanga ne mukawedde byamala okulonda ne bamusalako ne bamutwala paka ewuwe Magere. Obulaguzi bwange bundaga 2021 obulaguzi bwange nze ng'omusajja omulaguzi bundaga nti Kyagulanyi agenda kubobyamuko ku gavumenti omuntu anoonyezebwe naye nga talabika okusinziira ku ekyo kyendaba.
Salongo wanjisebo nebi byenda kulo bibuusabuusa sizenga ndagula Salongo nedda sebo nze nkubulidde agenda kulondaawo nga kuweddaawo bagenda kugezaako munoonyaako Kyagulanyi agenda kubanga tebategeera wawaali bikwata ebyange gwe funawo biwandiika ulia saaji byake ekyo nze ndi mulaguzi gwe birindi Haji waliwo abantu nga tuvudde kuba president waliwo abantu of course abaka ba parliament abazze abaliwo essawa zino kubanga bwolaba nti otunulira bano bamwami empuuga bw'otunuulira waliwo ono w'ekira municipality Nganda Ssemujju Nganda waliwo abantu nga akali amaggwa ababedi bwanika n'abalala nga tuziginemu kale abaka ba parliament boyinza olaba nti bagundiivu tubakubemukko ku tooki tulabe we bayimiridde kaakati obulaguzi obwange n'ababaka bonna katugabe kabaka ba NUP n'ababaka gobaka kiboyinza okulaba boyinza okugamba nti ono abantu balowooza nti w'amaanyi ajja kumalako naye ayinza obutamalaako mulimu ababaka abamu abagenda okujja naye nga bajjisizza maanyi nga babbye bubbi ekyo kyo kikwate ne mulimu ababaka abamu abatagenda kudda owakira yani ono wakira Ssemujju Nganda Ssemujju Nganda wakira oyo kira municipality ayinza obutadda sate kubulira nze ndi mulaguzi ayinza obutadda ne kubaako okusinzira ku bulaguzi obwange kyebundaga anti kati Ssemujju Nganda gw'ogamba y'omu ku basajja abali voko mu parliament era bw'olaba abantu bw'olaba campaign ze zaakuba n'abantu bazibeeramu abantu abatali batono yes anti okulangirirwa kyekikulu kyekikufuula okuba awangudde si bwe kiri kyemugambe waliwo abagenda okujja nga bajjisizza maanyi naye nga tebaabalonzi nga abadde alina okulangirirwa si yalangiriddwa omulala mukubulira ate weewuunye ndabayo owe Nakaseke yani owe Nakaseke ogamba aliwa Lutamaguzi owe NUP yes byengenda okugamba bannange ojja kulowooza nti nze ndi mulaguzi Jofule Neesiga nze ndi mulaguzi Lutamaguzi nenga tugende nga twogera bya ddala yes Lutamaguzi ayinza obutadda nze ndi mulaguzi siyisaba evvulu era bwe nkugamba nti kino bwe kiti ne bwe kiti gwe tuteekewo abiri tekatuuse akalulu tekatuuse January 15 mu Masaka Mpuuga ne kabineti ye bonna sibalabawo kale abo bo tuyinza okugamba kati abo bukale nyinza okukkiriza okuzimba egyo tutambuliramu naye bw'oŋŋamba Ssemujju n'oŋŋamba Lutamaguzi nze ndi mulaguzi omuvubuka yayimba akayimba nagamba nti akapande wasomye kafu kyogamba nsomye kafu abo webadda abo benkoonyeeko nga manya waliwo ekitali kituufu mu lubaale gwe nasamira jjajja Nnimbi naye ate jjajja owange talimba kyemba nfulumiza ku lulimi kiba kyekyo mba mmaze okukirengera tugende ku nsonga enkulu y'olwaleero obijjukidde bulungi tinina ababaka benakoonako kale katusoke ekyababaka kubanga lwensmenti gye wakola awo eyo gamba nti natuvudde mu kulonda wajja kubeerawo awo nakulagula nenkugamba nti nga tuvudde mu kalulu wagenda kubaawo akasiriikiriro era Robert Kyagulanyi alibula kubanga akalulu kali akaggwa bamukwata ne bamuvuga ne bamutwalawa ewaka yes gye mukyogera mutya house arrest kubanga mukaluka 2021 bwe yamala okulonda ab'ebikwene ne bamusalako ne bamukuumira ewaka kati sawa zino nenkugamba nakuwa obulaguzi bwange nenkugamba okulonda nga kuwedde wagenda baawo akasiriikiriro naye Kyagulanyi agenda kubula ku bantu nga tebategeera wawaali naye ate teyasoose kubula yasse kudda waka ye ng'omuntu ate teyabuze kati alabikako bamanyi waali anti obwo bwe bulaguzi bwe nnali nkuwa si bwe nnali nkuwa ebigambo byoyogera obijja waaji ndi mulaguzi obitegeera otya omulaguzi ebintu abitegeera atya obuyinza kyo kyemba nfulumiza ku lulimi kati gwe kyoba omanya nti jjajja abaako wano mu kiseera ky'okulagula
jjajja abaako yabaalagula okitegedde bulungi kuba namusamira ndiko obuyinza okitegedde bulungi buli kyenfulumya ebiseera ebisinga kitera kuba ekyo okitegedde bulungi ku 100 waakiri 95 olina ababaka bwe wayogerako nga tuli wano era mu mboozi eyo yennyini bwe mba seerabidde n'ogamba nti tebagenda kudda nakoona ku Lutamaguzi ow'e gwe n'owakana nnyo n'oŋŋamba Haji tekisoboka Lutamaguzi tasobola butadda era singa twasimbawo sente singa kati betting wandya singa nkulidde nenkoona kuweewa Kiso yaani oyo oweewa Kiso Wakiso yaani eyali mu FDC Semuju Wachira municipality Wachira Kira ne mukoonako Semuju yakomyewo abantu onookola otyo bamatiza nti ddala nabakoonako era n'owakana nnyo n'oŋŋamba tekisoboka Haji Semuju tasobola butadda nenkugamba gwe teeka waaga nemala nenkoona kuba Masaka nekugamba eyo yonna gurupu tegenda kudda bathe ne mu comment nalimu mu comment waliwo abakuwakanya ku nsonga ya Semuju Nganda waliwo abamu abakuwakanya ne Lutamaguzi yennyini ne Lutamaguzi nze najja mu bikonge bye nali mmanyi nti ebyo shuwa deal wagerako ku mpuuga wagerako ku bwanika kale abo bompuga ne bwanika boolya oyinza gamba nti kyali kitegeedde kolonso nga bali balina entalo zaabwe naye omuntu Semuju Nganda ne Lutamaguzi tekikwewuunyisiza osobola okumbuusabuusa mu bulaguzi nkugambye nsobola okukulagula nenkugamba nti omwaka bwe guti togusukka okuleka nga nze nkyusizza kuba ndiko obuyinza obukyusa okitegedde bulungi bakomyewo mpeera obujulizi oba okitegedde bulungi so Jofule obulaguzi gye buli abantu abakyaliko amaanyi n'obuyinza gye tuli nga nsobola okukulagula ekintu nga kyekyo era abantu bannyo benda konaga omusajja ankoonedde ddala ku mutima kwennyini ankoonye ku kinyusi kwennyini waliyo n'abambuuza Haji wakula nange ebintu by'oŋŋambye byonna byebyo byennyini nnyini obwe bayita obulaguzi kitegeeza abantu abaliko obulaguzi gye bali okitegedde bulungi abantu bakomezeewo wali we nalagulira okabateereko okitegedde bulungi so bwe bito we biri ndowooza we twogerera kati Bobi Wine n'essaawa eno neyakakati teri amanyiwa waali saakuwaako obulaguzi naye nkugamba nti okulonda we kuliggwa wagenda kubaawo akasiriikiriro naye Bobi Wine agenda kunoonyezebwa nga tebamanyiwa waali tekituukiridde naye tajja kumala alabike wayogera ku Elias Lukwago nti ayinza obutadda tewatubulya nti ani agenda okuwangula naye wagamba nti Elias Lukwago ayinza obutakomawo Elias Lukwago ayinza obutadda nakyo nakyogerako nzijukira kuba nakumenyeramu bikonge ebya Kampala saayagala kugenda eri wala okitegedde kumaba Jofule Lutaaya nabo nali mbalengedde waliwo n'omuyimbi Hildaman ate era nenkulagula negamba nti waliwo abajja okujja ng'obuwanguzi bubadde bwabalala naye bagireko obuwanguzi bwabo si bwe kyabadde ekiriisa maanyi kibadde kikyaludde olulabika ng'ogyeko eri waggulu ku bwa pulezidenti naye no mu ba MP nakugamba waliwo abagenda okujja nga bagisiza maanyi naye nga si be bandibadde mu bifo ebyo ng'obululu babukoze butya okitegedde bulungi esebo bwekito bwe kiri kati okakasiza obulaguzi bwange ogenda okakasa ye wankakasa dda nakulagula dda nenkugamba kino bwekiti ne bwekiti nenkugamba Jofule tereza obukojja obeera omusajja ow'amaanyi gonyenyiza mutwe okitegedde bulungi esebo so bwekito bwe kiri ku lw'obuyinza bw'omutonzi Katonda bwatyo bw'aba ateeseteese bannange nze manda gudde bulaguzi tebantwala mu gundi bayinza okunkima ne bantwala muki bazita batya mu basement bannange so nze ndi mulaguzi bulaguzi so bwekito bwe kiri sebo kakati ki ekiddako kuki
kubanga President Robert Kyagulanyi Ssentamu tanalaba kulabika ekye kiyinza okuddako mu maaso awo ekijja okuddako maaso awo ensi egenda kumaleeterere abantu badde basuubira ebintu bingi nnyo ebiyinza okwapeningawo naye sikirabawo nze ng'omulanzi embeera egenda kakkanampola ate bannayuganda President Museveni abamanyi babuguma nnyo ennaku zino ezisooka ebigambo byoyogera obijja bwa anti ndi mulaguzi ndi muki omusajja yabagamba lwakuba bannayuganda abamu twerabira omusajja yabagamba ye koota pini koota ki so ku lw'obuyinza bw'omutonzi bwekityo bwe kiri bannange kale embeera yeeyo naye ng'ebigambo ebyo nga bw'obirabye bwe mbikuteereddeko abo twali mu mboozi mu Desemba we yabyogerera twali wano era mu Lubiri ye twali tutudde sayidi zaawali ndowooza nga ku kyota awo nzijukirira awo ssebo bwekityo bwe kiri so bwe bityo bwe byatambudde mbuuze ekirala Geoffrey bikuweddeko so bwe bityo we biri kakati amade ensonga njenga tunulireko mu layini eyo omukazi bw'abeera kati mpa ekyokulabirako nti omukazi wange mukyala wange nze kubanga yatereeza ensonga za Lubaale naye nga nze saatereeza mpa kyakulabirako omusajja oyo asobola okufuna ku mukisa gwa mukyala we oba ogw'omwagalwa we asobola okugufunako nga ye teyatereeza naye ngono ye yatereeza oba nze natereeza naye mukyala wange ye teyatereeza omukisa gwange asobola okugufunako ebintu ebyo birina enjawulo waliyo omu asobola okugamba nti tebiriiyo newabaayo agamba nti abimanyi naye mugayaavu buki bugayaavu okyegedde bulungi kiddemu waliwo asooka waliwo ayinza okugamba nti ebyo tebiriiyo Yesu lyekkubo okyegedde bulungi ng'awakanya wabaawo akugamba nti mbimanyi naye sifunanga kwegamba mulimu abamu nga bagayaavu naye nga ate akimanyi nti Lubaale gyali kati ebintu ebyo bibiri byawukana kati singa owasa omukyala nga yatereeza oba nga ye agezaako okwerwanako gwe nga totereeza bw'obeera nga gwe ogamba mbu tebiriiyo Yesu lyekkubo amaka gasobola okusiraana gonna n'omukazi n'asiraaniramu ne bagamba omukazi yagenda oyo ng'alina ssente nawe yagenda ewa Geoffrey ebintu byamwonoonekako okyegedde bulungi kati ate ne wabaawo n'agamba nti mbimanyi naye sinaba kufuna budde bwabyo ng'oyo mugayaavu muki ayagala kumala kulaba nga Lubaale amulumya amutadde ku ttaka nze babandeetera wano nga bagongobadde we bati naye nga balowooza ddogo kumbe Lubaale ebyo bye bagamba mbu tebiriiyo ne bakuleetera ng'agongobadde ng'akoze eki kati ebyo biba byanjawulo ate nababayo n'omulala nga tamanyi wakutandikira talina wakutandikira ebyo nabyo gyebiri kati Lubaale atulumira mu stages singa owasa omukazi ng'obadde olina ssente ng'omukazi oyo aliko amabanja g'ewaabwe osobola osiraana anti labayo abeera mukwate omukazi yalina amabanja g'ewaabwe ate gasiraanya nze anti labayo kati ye aba musibe era basinga gwe wenampuliriza ng'oli eyo ndoota abapoliisi bangoba ndoota ab'amagye nga bangoba naloosa enfuluma ekkomera oba musibe ago gaba mayembe ga Chicago oba oloose kasita oloota poliisi oloota amagye oloota ekkomera oloota prison bakugoba olwobeera musibe emyoyo gy'ekika kyo giba gikukoze eki gyakusiba ago gaba mayembe kasita oloota ki poliisi magye ebyo webita ebyamakomera kati singa owasa omukazi ng'omukazi oyo musibe yalootalotadde ebintu ebyo naye nga tamanyi namakulu gye bitegeeza bw'ajja ewuwo okufumba osobola osiraana mbuzo lwaki kubanga olwedda aba musibe talina funa ssanyu kati gwaze ewuwo olinamu ogenda muwe essanyu bamusiba butafuna ssanyu abeeko ne byatereeza kati gwe omufunye olinamu kasente
azze agenda okufuna essanyu agenda funa essanyu yeerabire asobole okubulwa ekkubo erigenda okutereeza kubanga alintetana kye yeetaaga ali mu mirembe oba emisambwa gituluma kutujjukiza naye nga gitwagala ffe tuli bazzukulu baagyo giba gitukola ki gibaagala gitwagala naye okukuluma n'okusiranya kuba kujjukiza kubanga bw'onoobeera obulungi tojja gitegeera olina kumala kubeera bubi olyoka oginoonye eyo jjojjo ozungira mu basawo ozungire bannangenza ebintu nali bulungi ng'ebintu bitambula bulungi simanyi lwaki ebintu byangootaanako kisegede bulungi kumbe lubaale agenda akusiba agenda akola ki akusiba enjegere okisegedde bulungi so kyenva nkubiriza abantu naddala abawasa n'abo abawasibwa weegendereze nnyo omuntu akuwasa ayimiridde atya sooka omunoonyerezeeko kyova olaba edda bajjajjaffe be baalabiranga abaana katono wiiki eno yennyini nalabako ka post ku Facebook okwo oli n'agamba nti abavubuka abobola nabo obulenzi mwegendereze nnyo abantu be mwebaka nabo nti mweraliikirire mulekerawo okweraliikirira siriimu n'endwadde z'ekikaba byokka eri omuntu gwe weebakako naye n'ogenda n'ebisiraani bye byonna n'ogenda n'ebisiraani n'obonaabona naye ng'omakako mulundi ogwo nga yakyogera oba musajja yayogera mazima amatuufu y'ensonga lwaki ffe abaategeera ku nsonga ezo si kirungi kugenda nga weebaka abaana ab'obuwala yeebaka n'ono omusajja ne yeebaka n'ono buli lwe weebaka n'omuntu oyo weebaka na myoyo abaako emyoyo kati ozze okumuwa essanyu weebake naye ng'olwedde musibe emyoyo egyo naawe gikkuba mugabanira wakati bw'abanga yasiraana naawe oba ogenda kusiraana ng'ate gwe oyinza okuba wali wateekateeka ku ki era omuntu yenna eyateekateeka ku mpewo tokkirizibwa kubeera nga weebaka n'ono n'oli n'ono kubanga buli lwe weebaka n'omuntu oba buli lwe weegatta n'omuntu oba weegasse n'emyoyo kuba omuntu oyo gwe weebaka naye bwe yeebaka afuuka mwoyo okitegeera bulungi nga kati oba waliyo bannaffe abagamba nti nze sikkiririza mu mizimu bannange abampuliriza essaawa eno oli muzimu bw'osisimuka oba ozze mu bw'omuntu oli muzimu ogulabika oli nnyama erabika naye bwe weebaka odda mu bwa mwoyo ofuuka muki muzimu kati gwe bw'ogamba nti no tokkiririza mu muzimu manya naawe tewekkiririzaamu kubanga oli muzimu kaakati oyogedde wali n'ogamba nti gwesobera nga watereeza ebyo bitambula bulungi nnyo naye n'ofuna atanaba kutereeza nga alina n'ebimusumbuwa abakulu bati bamuteeke mu layini atereeze kaakati kati kankuwa ekyokulabirako olaba mulimu abawala abafumbirwa abasajja n'agenda ew'omusajja ng'omusajja yalina ssente n'agamba omusajja twali mu ssanyu ng'ebintu bitambula bulungi yankwanira mu ssanyu ng'ampa buli kimu naye omusajja takyampa kumbe emyoyo gyo gye wajja nagyo gikuba omusajja oli n'atuuka okulowooza oba omukazi gwe nawasayo ow'ebisiraani ate kino njagala nkibabuuse teriyo katonda gwe yatonda nga wa kisiraani ekisiraani ffe tukyereetera ku nsi buli lwobeera nga tokkiririza mu bujjajjaabo ekyo kye bayita ekisiraani emisambwa gitandika okusiba oli n'agamba omukazi oyo talina mukisa ng'omusajja agamba kati gye baali n'agamba bwe neebaka ku mukazi oyo banneewe enzirayo njoola buyoozi n'abaana ab'obuwala gye bali nabo nga beemanyi nga baga nze nnina omukisa omusajja bwanneebakako ayoola buki n'abasajja babibagamba ne bamugamba simanyi lwaki buli lwembeera naawe emirimu gyange gitereera namuni n'omusajja mukwano gwange anamuko kasente naye alina kazi agamba nti buli lwabeera nakko liruzikutuka kati oyo aba alina omukisa naye kyokka bwe beekyangamu biringa omanyi by'omukwano bwe beekyangamu bati bwe bati ng'ebintu byesiba kikulaga ki nti naye nga tesiiwe waka kebbali eri akimayo mukisa okitegedde bulungi kikulaga era tanaba kazimbira kali mu apartment kavuga kawundo kaakati omwana omuwala oyo singa omusajja akugambanga nti olina omukisa buli wembeera naawe nfuna tandika okwenoonya n'okwezuula okyegedde kubanga omusambu ogukuliko ogwo oguwa omusajja oli azza okwebakako n'afuna singa toogutegeere osobola okudda ate osobola osiraana n'ogamba nze yalina omukisa gwange nga n'abasajja baŋŋamba nnina omukisa naye kati nasiraana buli kimu kyagootaana tewategeera oli eyali akuwa omukisa yabeera jjajjaawo atudde mu ggwe
Okitegedde bulungi bw'oba owulira nti nali bulungi n'ebintu ne bingootaanako teweezuula na kumanya ani yakuwa era abantu bangi nnyo bazze nga bakola zi bizinensi okitegedde bulungi ne ziggwawo naye nga tamanyi kiki kizitwala nga yatandika n'emitwalo 5 n'abeera mugagga naye ne zitandika okuggwawo n'atunda ku byali n'asobola okusitula bizinensi naye nga zatunda ze zisirika naye nga luli wakozesa bwongo bwali butono nnyo kati kyenva nkubiriza abantu bane kambabulire kamwegeziwaze kamukole mutya enensi katonda bwe yali agitonda yagitonda nga agitondera mu bwakabaka emyoyo egyo egibaluma gya bwakabaka ensonga lwaki buli muntu alina ekika gy'ava buli kika kibaamu ne kabaka waamu okitegedde bulungi bwe mutaenoonye kwezuula kutereeza banange mugenda kuba bubi kaweebuzebuze gwe kugambe nti Yesu Kristo kugambe nti lubaale kaba kaseera kaba kaki gweyita nnyo Yesu muyite nkugambye alina emmotoka osobola n'ogivuga buli kimu lubaale n'akulindira wali mu baana nze mbafuna nakugamba haja abaana bange bonna baasiraana nga bamu balina eyo bulaaya bali luddawa nga balina bulaaya naye ng'aweeredde abaana eno e Uganda bali mu mayunivasite naye nga buli amaliriza olwo omusajja bamuyita Phantom abeera okwo ku mutimbagano okwo abeera nnyo ku TikTok okwo kati waliwo ebiseera bwe yali ebweru eyo nga nawe wakolera vidiyo ze naye n'abaana atulaga banna Uganda baali babiri naye nga balina omukazi omuzungu omu mu Amerika eyo naye nga bonna batamidde nga balujuju kati natugamba nti bano bajja bulayo kuva Uganda naye banyoomeka okuva ku makya paka budde kawungeezi babeera muno nga batambula butambuzi tebalina kye bakola okimanyi waliyo n'abaagala okudda mu Uganda naye nga batya era bamusaba naye ku ssente awo Phantom bagende banyire nga bulabe bino ebyaffe e Uganda waliwo n'abaagala okudda e Uganda nga batya kubanga nga bamanyi nti be baalekayo bali wala n'okubasinga negwe ngolowooza nti okulinnya ennyonyi n'ogenda bwe buwanguzi kati omuntu nga bwe nkugambye ku oyo Phantom bye yatulaga abatamiivu abava e Uganda naye nga bali mu kunywa bunywi mwenge mu Amerika kati abakyasa okutereera oyo ali ebunaayira ali eyo nomutereeza nga ali eyo kasita ategeera kasanoonya asobola okutegeera oyo kati omuntu ali mu mwenge bw'abanga gy'ali oba nga waliwo ab'eŋŋanda ze nsobola omutereereza eyo okitegedde bulungi ne mujja ku mwenge kati ebiseera ebisinga abantu abo abanywa omwenge wabaawo emizimu egyali ginnannyini lubaale nga gye gibanywerako okitegedde bulungi olw'okuba nti teyamanya okitegedde bulungi n'afuuka lujuuju n'afuuka ki lujuuju kumbe waliwo omuzimu ogumunywerako nga gwali munywi nga gwali muki kati abo mbatereeza ogenda olira nga agamba mwenge kati yaguvuddeko nze mpita mmannya ge ne nkowoola amannya ge kakati tudde wali ku kibuuzo we natandikidde kubanga bingi by'otubuulidde babyogeddeko wano omuntu asobola okufuna omukisa ku munne ku mwagalwa we nga ye teyatereeza nga mwagalwa we yatereeza kisoboka gusobola okuba nga kalembereza n'owasa omuwala n'okulaakulana okitegedde bulungi nga gw'obadde toli wakulaakulana ate kino njagala mukitegeere abasajja abasinga mangi buli omukazi emikisa gyaffe egisinga tugijja mu bakyala baffe okitegedde bulungi era omukyala bw'abeera ewaka nga yeemansamansa aba amansa mukisa gw'abaana kyekyatutondesa okwemansamasa kutya okugabula oluwombo nga alugabidde Ibula alugabidde Musa alugabidde Ivan alugabidde Sekindi obugagga obwo tebubeerawo era gy'otunuulira ennyo abagagga abasinga abakyala omwami abeera n'omukyala ewaka obugagga obwo busobola okubeera nga omukazi teyeemansamansa kuba ye omukazi awumba buwumbi gwe omusajja gw'oleeta omukisa omukyala n'aguwumba fe abasajja twemansa tukola ki twemansa bodda omukyala n'awumbirira enjogera eri nti omusajja tayenda abagenze kutabaala naye nga tweyagala kutonde katonda bwatu waba yateekateeka gamba fe tumansamansa bwe tudde wako omukyala n'awumbirira ensonga lwaki omukazi bamutonda ng'awumba ate ffe tukola ki ffe twemansa so buli lw'okomawe omukyala yakuuma omukisa gw'olujja era gwampuliriza ali eyo ng'omanyi ogenda n'ono obuwanguzi bwe bujja kubeera butono mu nsi muno tosobola kukungula omukazi eyeemansamansa tasobola kuwangula naye omusajja yetanako tabbu si nnyo naye okujja ng'afunye wa myoyo mibi omusajja si kirungi naddala nga wategeera ensonga zino
si kirungi nawe kwemasamasa. Kati ffe ng'abasamise tusamira ne bakyala baffe. Kyewe wava enjogera egamba nti omukazi gy'afumbiddwa yebeera ekika kye. Kati nze bwe mba nsamira ne bakyala bange. Wabula ate ewaabwe baba basamira nze tosobola nti nasamira n'omwami wange. Kati nze wano we wava enjogera egamba eri gye nkugambye nti omukyala gy'afumbiddwa yeewabwewa ewaabwe era bwe mba nsamira ne mukyala wange. Osegedde bulungi bwe kityo bwe kiri. So omukisa ogwo gubulira nnyo mu nsonga ezo ez'okwegatta si nnungi. Bibuliza ddala omukisa eyali afuna ssente n'osiraana naye nga si lwakuba nti omuntu oyo aba alina ekisiraani. No, myoyo giba myoyo. Teri yazaalibwa na kisiraani. Tekiriiyo. Ate buli muntu yazaalibwa n'omukisa. Teri atalina mukisa ku nsi kuno. Wabula omukisa gwo gubaako we gwabulira ng'olina gunoonya buki? Bunoonya. Kati awo Hajji Jaffer nze wensookera okulagula nensooka nnoonya omukisa gwo gwabulirawa. Wali abamu nga baakulira mu bamaama baakulira mu bukojja ng'omukisa gwe gye guli. Ng'obuyinza obwali obwa taata bamaama baabweddiza. Kati nze nsooka kunoonya makubo ago omukisa gwo gwabulirawa. Kyenva mbagamba nti teriyo musawo agaba mukisa wabula tutereeza miki? Mutereza mitereze. Kubanga ndaba banna abamu ava nagamba nti jangu kuwa omukisa. Jangu kuwa omukisa. Kati ajja kugamba nti jangu kuwa omukisa ng'olwedde naye ali bubi. Otegedde bulungi? Azuula ogwo gugwo gwatereeza. Teri muntu azaalibwa nga talina muki wabula bw'omala okuzaalibwa gulina we gubulira. Kati waliyo bamaama abamu bazaala abaana taata n'agaana okuwa obuyambi. Bw'agaana okuwa obuyambi maama oyo n'abeera mu nnaku oluusi n'akulukusa ku maziga nga bw'akuyonsa. Omukisa gwawe gusobola obbulirawo. N'ojja ne nkugamba maama we yakukaabirako ng'oli lubuto. Waliyo be bazaala nga taata yasooka kwegaana lubuto. Oluvannyuma n'alukkiriza naye nga maama alina ennaku gye yayitamu n'afulumya amaki. Kati maama bw'aba yakukaabirako ng'oli mu lubuto n'afulumya amaziga naawe ogenda kukaaba ku nsi. Kati ekyo abantu tebasobola kitegeera. Ekigede bulungi ng'ekikudaaza kirala ne bagamba lubaale w'ekikaakuluma kumbe maama yakkulukusizaako ki amaziga. Kyova olaba bagamba abakyala nti togenda n'ologa ng'oli lubuto. Kubanga olina ekitonde mu ndaayo. Oba olina ky'okiraga kuba giba myoyo. Giba miki? Giba myoyo. So bamaama nabo balina okwegendereza ennyo ebikolwa byabwe nga bali mbuto. Biviirako abaana okujja ku nsi ne babonaabona. N'olulimi olubi nga wadde ozadde omwana akunyiizizza ewaka. Mwana gwegwe ojja kukirabako okikule. Ojja kubonaabona nnyo kyokka ng'ate amwagala omwana we n'atamanya nti olulimi lutonzi. Buli ky'oba ofulumizza jjajjaawo oyo atudde mu ggwe yaba akifulumizza. Yaba akikoze eki? Yaba akifulumizza. So ensonga y'omukisa bwetyo bweri. Kaakati abannange kaakati ekibuuzo kyakinya okubuuza era nga kijja ku bino by'oyogedde bwe mbeera kubanga ogambye nti omusajja asamira ne mukyala we nga bw'ogambye. Kati bano abalina ebibbo awaka bw'obanga omusajja alina ebibbo mukyala wakkirizibwa okubiteekamu ensimbi n'okuteekamu omwenge. Omwami omukyala mu bibbo by'omwami. Omwami kati biri ebibbo bibeera bya bassezaala be. Lubaale w'omwami ewaka babeera bassezaala bo. Takkirizibwa. Takola ki? Takkirizibwa. Naye omukyala asobola okukulembera. Kale mwenna musobola okwekulembera. Omwami n'ajjayo ekibbo n'akugamba fukamirano mukyala wange n'osabako ku bassezaala bo. Oba naawe wabula tokkirizibwa ggwe kukwata mu kibbo kiri nga nnyini kyo si yakikujjiddeyo. Okitegedde bulungi? Gwe ogugwo si gwa kikwatako gwe kukwata ssente n'akukulembera n'osaba. Mwenna bwe mutyo kisoboka. Ku sayidi zombi. Negwe tosanga awo ekibbo kya mukazi wo n'ogamba kati nzije ku kibbo kya mukazi wange nfukamire nsabe. Tokkirizibwa bali bajjajja ba mukyala. Ate yaba asobola okunsabira wadde sigge kuteemu. Asobola okukola ki? Okunsabira. Kisoboka bulungi nnyo. N'agamba bakama bange Bassaalongo, Bannaalongo ku lw'abaana abalongo, emizimu amayembe n'emisambu anfukamidde ku lw'omwami wange. Jjajja oba mmwe mutabaala omwami. Nsaba mumusumulule nja kutereeza. Abakyala gye bali ng'abimanyi ng'amanyi ekikwavuwaza naye nga tasobola kukyogerako. Kati ye ng'akanya amavi wali
ogenda okulaba nga gyogenza obbanja bakusasudde ogenda okulaba nga byokola bitambula okitegedde bulungi bwekityo bwe kiri era bwe kibeera akkirizibwa okukusabirako naawe okkirizibwa okufukamirako mu bibbo byo n'osabira mukyalawo si kibi n'akatono si kibi kikkirizibwa wabula takkirizibwa kubikwatako naawe tokkirizibwa kukwata ku bintu bya mukyala okuleka nga ye yakirese naga mwami wange jangu tufukamire nkusabireko wano mu kibbo ky'abajjajjange bwekityo bwe kibeera yesebo kati ensimbi ezibeera mu bibbo ebyo sente ezo zibeera omuntu akkirizibwa okuzikwatamu nagenda negule okulya ng'enjala ebadde emulumye kikkirizibwa sente ezo ziba z'abajjajjaabo naye ate toyinza kufa njala nga weeziri okkirizibwa ogenda ofukamira n'obagamba bakama bange basaalongo olwaliro sirina kyakulya wabula zirina waliwo bye zitalina kukola tokkirizibwa kujja sente z'abajjajjaabo mu kibbo ng'ogenda mu loogi okitegedde bulungi kuzikwatako kuziwa girlfriend naye zikkirizibwa okukutaasa mu mbeera yonna olinako olina olugendo lw'ogendako lwa buvunaanyizibwa zikkirizibwa ogenda wali ku mudaala ngamba nti emerayawo kakkiro ka tokkirizibwa awo tokkirizibwa ago tekakkirizibwa n'ebyennyanja n'ebisigadde byo okkirizibwa bino byagenda mu loogi nkola za ibula ezo ukasomanya nti ogenze mu nsonga ezikontana ne bayibuli yo kubanga bino bye tubasomesa ne mu bayibuli mwebiri ne mu Qur'ani mwebiri emize emibi mwegiri n'emirungi mwegiri bwekityo bwe kiri sebo kati ate bweba nga mukyala wange asokwa niye bugambye nze mba nomukulembera kituufu ne baba agenda kujjamu nze mba nomukulembera najjamu ng'ojja muzaani mukyange nga mukyala wange ajja mukyange atakkirizibwa kikwatamu takkirizibwa ojjamu nemuwa bw'aba afiiriddwa munnange ka transport tewali kati bwajjamu abaaki ani anti ayino neeno etufuga tulina amateeka agatufuga mu lubaale waliwo kye bayita obuko mu lubaale kati bali babeera bassezaalabe kati gweokimanyi okuva edda nedda nazze kuno nga omwana ow'obuwala tasemberera ssezaala we abeera eri n'afukamira n'amubuuza lwaki tamusemberera wano eri nnono nti ne bwaba zze bwati nga tugeze nti eyo ennyumba kati nga wula kamera eyo nti tajja straight ayita bbalibbali eri bwati afukamira eri bbali naawe nnyazaalawo tokkirizibwa afukamira eri ennaku zino tubagwa mu bifuba baaba kakati anti olwo lwensonga lwaki tuli bubi ennaku zino abaana bagoba nnyazaala baabwe mu bifuba tewalaba omukolo gw'akana akawala akalokole ka baby Gloria saagulaba naye mama yagamba mwami wange amanyi okujja bo tebaliiko ebyo badini kyomanya amadini balokole kati kyenkugambye ti obulokole nakugamba obulokole bwajja kusaanyawo nakuzikiriza beekwata mu ngalo bewakahaga byonna babikola nze kankubulireko Geoffrey kino mukijje ku nze ekikula amangu kifa mangu obulokole buzze mangu nnyo naye ate bugenda kumala buzikirire kubanga bwajja kusaanyawo nakuzikiriza tobwagala bwagazi butabwagala amazima gasigala mazima nakugamba nti amazima gakeerewa nnyo okutuuka obulimba butuuka mangu naye amazima gamala ne gakola ki ne gatuuka okyegedde bulungi kati golowooza bonna be basibye mu byobufuzi golowooza bonna balina omusango naye amazima galimala ne gakola ki ne gavaayo naye nga bulimba bwe bwakola ki bwe bwakulembera kati obulokole bwe butyo butambulidde nnyo mu bulimba era nze waliwo pasita awo gwenda abo oyo simye bamuyita va mu busibe abo be pasita be twetaaga mu Uganda yaffe okusituka mukola ki ye pasita Ssenyonjo yavayo n'abagamba nti bane sente ze mukuŋŋaanya tusooka kuzirya ebirala tubirowoozaako luvannyuma yagala nti nze nsooka kwegulira ku kanyama kagege n'empuuta ka supu ebyamwe ne mbirowoozaako luvannyuma okyegedde bulungi waliwo omukazi awo gwe bakukunyakunyawo n'agamba naye bapasita mmwe mulina mobile money ya Katonda kwe muteeka kimu kya 10 naffe singa wetujja naffe mutuwa kimu kya 10 mwekyammwe mukiteekawa abalokole mwenna abampuliriza omulokole omutuufu balinga babiri omulala simumanyi naye oyo va mu busibe ye mulokole omutuufu ye mulokole omuki ye mulokole omutuufu era mwenna abaagala okugenda mu bwakabaka bwa Katonda mugende ewoyo pasita nga muyise eyo mu bulokole naye ffe wano tugamba mu buwangwa n'ennono nti obwakabaka bwo kyekikakyo
mwegaana amanya g'ebika byammwe n'otandika olimba abantu mbusimanya erinnya baalinaaza musaayi gwa Yesu. Ebyo byonna bya kiyaayi bya bubbi. Lubaale ali ku miryango gyammwe abalinze. Mmwe kamwebuzeebuze. Lubaale tebamwebulizabulizaako. Ye abaako akaseera. Ffe gwaffe gwa kubagamba nkimanyi bagenda kutandika okomentinga Yesu lyekkubo va mu shiriki oli mushiriku. Okitegedde bulungi? Tewali buzibu. Lindirira. Akaseera ko kakola ki? Kajja. Ne mu baana bo. Okitegedde bulungi? Kati ffe tusamira awo ne tusamira. Tubeere bulungi n'abaana baffe babeere bulungi. Ndi bubi nnyo ssebo. Luno lubiri lwolaba lwa ssente empitirivu. Emmotoka ovuga kutali nnamba. Okitegedde bulungi? Anti nasamira. Omuntu bw'asamira awangula. Omuntu bw'asamira akola ki? Nze kati naanankola ekikyamu mufuna. Ne mmanya ne ŋŋamba waliwo ekitali kituufu. Nfunye obubaka we buti ne bwe buti. Obaka ennamba nkukoze bubi. Tewali buzibu. Musajja bayinza otya basement. Nedda ssebo tewali buzibu. Ntambula n'ekibuga kyonna n'enkibuna. Naye munnange ekikwewuunyisa ngivuga nga tekuli nnamba naye ate sirina we nali nsanze ne bannyimiriza. Kitegedde bulungi? Anti okusamira okwo kwe bikola. Oyita w'obeera tosuubira. Era abantu bangi nnyo bali e Bulaaya eyo nga yayita ewantu we yali tasuubira nti anaayitawo n'ayitawo ate n'atuuka eri n'asiraana. Naye ng'alina ekimugoberera kyekimukulembera. Tekimugoberera bula kimukulembera buki? Kimukulembera bukulembezi. Oli n'omugamba nti otera oyita awantu w'oba tosuubira nti onooyitawo naye ne wabaawo akantu katono nnyo bwe kati ne keekika ku buwanguzi bwe. Okitegedde bulungi? Naddala ab'empapula. Abazze oluvannyuma bazifuna ye nga tannazifuna. Ng'ali awo atoba. Ng'ate yabawa n'amagezi kola bw'oti waliwo engeri eyo ze bakola. Okitegedde bulungi? Kubanga waliwo omuvubuka wano bamuyita Keys oba yali akola ku NBS. Okimanyi nti ye mu myaka 2 gyokka empapula ng'azirina era mutuuzi. Tugambe waliwo n'abazifuna mu mwaka. Yazzeeko nawo n'amaana addayo. Waliwo n'abazifuna mu mwaka naye olina kugamba maze emyaka 2. Ne kata anabe yasangayo nga mazima kale tubazirina. Ng'ate wagamba bane kola bw'oti ne bw'oti ne bw'oti. Yes. Ogenda funa empapula. Nabo bafuna nenga itafuna. Ye n'akikola n'akisusa nawo kuba akimanyi ne bigaana. Yes. Okitegedde bulungi? Mukisa gwe guba gwabula kiki? Ebiseera ebisinga abalubaale giba misambwa kati be bobe osiŋŋana nga be bagamba Yesu lyekkubo. Gwe kati labayo Jofule njagala twogera amazima. Wali osanzeeko omulokole ow'obuvunaanyizibwa ng'ali ku kkubo ng'abuulira enjiri ng'akugamba Yesu lyekkubo. Wali omusanzeeko buli gw'osanga ku kkubo aba munaku aba musiiwuufu enjala emuluma alabika bubye nga tegudde olubege naye ng'akugamba Yesu lyekkubo. Mbulirayo ennaku ze wali osanzeeko ku bapasita bakayanja baani basennyonga baani bano ani ono Babujingo ng'ali ku kkubo ng'agamba abantu nti bannange Yesu lyekkubo. Osangako basiiwuufu enjala beeruma lubaale abaabaluma naye ng'ali ku kkubo akugamba mbu Yesu lyekkubo. Yesu Kristo mbabulirako singa Yesu yaliyo waffe yandibadde muddugavu. Naye yaliyo eri mu Bayudaaya. Kati mmwe temuli Bayudaaya. Mmwe temuli ki? Bayudaaya. Ze kisinga okunnuma ojjagenda mu Isirayiri tonna bijja byogenda sanga nga byazika. Bafisa n'obudde ne bagenda n'ebimuli ne bajjukira abantu baabwe abaafa. Naye ono n'akugamba nti okulima ebijja kibi. Okulima ebijja ki? Nti kibi. Ye n'atamanya nti naye agenda kufa. Ate naye adde mu bw'omuzimu adde mu bw'embuyaga. Okitegedde bulungi? Gwe abaana bo naawe malaalo go bagayitengako bagamba awo waliwo sitaani beeyongereyo ddala ddala. Kyekyo kye nzize nkugamba nti obulokole bwajja kusaanyaawo na kuzikiriza. Okitegedde bulungi? Bawasa n'embaga ne bazitwala nti ngitutte waagundi natagitwala nakulujja waabwe okwanjula ng'onfunye simanyi senga w'ekkanisa. Abo bajja kuzikiriza nakola ki? Afunye senga w'ekkanisa. Era gwe gye weetegereza nnyo embaga z'abalokole obufumbo obwo tebutera kuwangaala. Gwe byegendereze nnyo nze nnina benzize ndabako. Obufumbo bw'abalokole tebutera kuwangaala kubanga babeera tebabuyisiza mu buwangwa bwabwe na nnono. Okitegedde bulungi? So ku lw'obuyinza bw'omutonzi bannange mbabulire ensi egenda kukyuka. Mugenda kuddayo mu nsinze eri ey'edda mwagala temukola ki? Agamakanisa ge muzimbye tugenda galeetamu amafumu. Nze mbabuulira muteeke ewaaga muteeke ewaabiri ensi egenda kuddayo ku lubereberi.
tukkiririze mu biri ebyafa abantu babuuse kati nze nina omusajja ali awo bamuyita Kapalo baali mu America baali London eyali comedian alina obuntu bwateekayo ng'olaba ayagaliza abantu abalaga ekituufu osekete bulungi n'abaseke n'agamba mwe muzze wano mwefuula abaloga naye nga temusoose kukkiririza mu buwangwa bwammwe temugenda kumalako gwe wenna mpuliriza ng'oleyo ng'olina erinnya ly'ekika ng'era olyeyita Lubaale muli Butoola kosabe Yesu otya komusaba otya Lubaale ali ku lujja lwammwe waali mwagala temukola ki temwagala kino njagala nkibagambe nga mbagamba nti okukkiririza mu mpeewo z'ewammwe oba okukkiririza mu misambwa gy'ewammwe teeka oyagala tukola ki toyagala si kyeyagalidde ffenaffe abamu twasooka kwekuluntaza n'alyoka akuzza ku ziro nze ayogera nammwe naliko nagenda nenkubako ku kyeyo kyova olaba bannange abamu mbalumirirwa kuba ssente gye muzijja nzimanyi nagendako e South Korea nenkubayoko emyaka 4 ssente gye bazijja n'omuzira mbikola ki mbimanyi naye navaayo nga mmaze nolangirira nti sikyadda mu bwavu nenkomawo e Uganda zonna neziggwayo nenzira mu bwavu nentandika n'okkubira gwe mmanyi nti oyo mwavu nti mpaayo 13,000 kati mulina omuntu omutuufu mwabali eyo amanye ennafu gye mukola ki gye muyitamu katumalirize show nako olwaleero essebo so abantu baleme kulowooza nti buli alinnyo ennyonyi aba agenze kuwangula era ne Bulaaya mu Bazungu osangayo abanaku nga gye bali nga baki ate ne bangi nnyo abava wano ne bagenda eri ate ne batuuka nayo ne banakuwalirayo naye nga yalinnya n'agenda ng'amanyi nti agenze kufuna ki ssanyu n'afundikira nga talifunye bwe kityo bwe kiri kale abantu oli babanga nakyalegadde okukwebuuzaako ndala ku nsonga zetwogeddeko zonnyonnyodde kwebuuzako mu ngeri yonna nayetaga obuyambi mu ngeri emu oba endala nsaba bawe ku nnamba yo balemesebo kubanga oba olumu mbeera bizemukko nange olumu bankubira lumu lusinza okubutakwata ate omuntu nesimuddira kale ate Geoffrey yeematira ate biki kakati ennamba eyange eri 0783 98 88 13 ne ku WhatsApp kweri njiddemu eri 0783 98 88 13 eri mmanya gange Senkubuge Jafari weewaawo kale toyanza nnyo toyanzeege nze Geoffrey Mayanja katukulekerere wano tukwagaliza akaseera akalungi weraba Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno sisitimu y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako okenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo bw'oyisa ku Salt TV ojja kubanga otulaba